KCCA yabukereza Nkokola okweddiza obuyinza obw'okusoloza ensimbi za paaka za takisi ng'esinziira ku nsala ya kkooti eyagyeko Yutoda obuyinza bwa ttenda obw'okuddukanya paaka zino. Kino aba Yutoda tebakkiriziganyizza nakyo era ku ssaawa nga 8 bagezezzaako okweddiza obuyinza bwa paaka zino nga bakozesa amaanyi, kyokka poliisi ebaddewo mu bungi era n'ebalemesa. Ssentebe wa Yutoda Haji Musa Katongole agambye nti tebagenda kumala gaabulira mulimu gwabwe era nga balina okweyongerayo okujulira mu kkooti ezisingawo okutuusa nga bafunye amazima. Era ono asinzidde ku kitebe kye mu Kampala n'alagira batabani be okwerwanako kubanga ye takyalina kyakubakolera era bano batandise okulumba abakozi ba KCCA ababadde bakola naye poliisi n'ebakwata. Ema musobola buli omu asala amagezi okulaba ngeri ki gye twetaasa ku bubbi embeera eyo betunagireka ne tusirika obusirisi betunasirika obusirisi kubanga babakulu bamanyi kiteriyo bavuzi ba takisi baddira abantu abasibuka edda empisa mu mulimu gwaffe kati bebakulembeza be batwogerera ekintu ekitali kituufu. Poliisi mu kunyweza ebyokwerinda yawaddeyo abasirikale baayo 5 okuyambako KCCA era ng'egamba nti yakukuuma ekibuga mu mirembe. Mirembe gisigala mu paaka wa nga tewali buzibu bwonna nga tewali kulwana ng'abantu bakola emirimu gyabwe nga waliwo emirembe. KCCA egamba nti Yutoda tekyalina buyinza mu mulimu guno era ng'egamba nti erina entegeka okulaba nga baddaabiriza paaka zino nga batandikira ku paaka empya kubanga ye enkadde ekyalina abagikaayanira. Paaka enkadde ekyalinamu obuzibu olw'emisango egyawaabibwa mu kkooti olw'abantu abagamba nti yabaguzibwa. So emisango egyo tukyalina okusibibwa okutuusa kkooti bwe tunaabimala naye nga tuli nabo mu kkooti era tugezaako okulaba engeri gye tukimaliriza naye nga ne paaka enkadde tujja kukolawo ekiweweeza ku mbeera embi kati eriwo mu paaka. KCCA era egamba nti yadde nga Yutoda yavudde mu mulimu guno bagibanja ensimbi eziri mu buwumbi 2 era nga nazo erina okuzisasula kyokka ng'ate baliko engeri gye bagenda okukyusaamu ebyentambula oluvannyuma nga bbaasi 10 zimaze okutuuka mu ggwanga. Bus company yakola contract ne gavumenti ne KCCA ne gavumenti nga bagenda okuleeta buses 5. Contract eyo twasanga etambudde ng'era ewedde era gavumenti ng'egiclearinze. Basi abakampuni eyo batutegezezza eggulo nti zazze ne zituuka mu mbaasa baleseeko bbaasi 10 mu kusooka era batugamba nti essaawa yonna ziyingira ekibuga. Wabula Road Mayor wa Kampala Erias Lukwago agambye nti olukiiko olufuzi olwa KCCA lwakutuula okulaba engeri gye bagenda okugerekamu ensimbi baddereeva bano ze balina okusasula. Receipt eyawereddwayo Director wa Finance ey'emitwalo 15 kituufu yeesisiwazza abaddereeva bangi era nange ku lwange naali zitunulira ssente nnyingi. KCCA yageresa ensimbi empya baddereeva bano ze balina okusasula nga buli mmotoka yakusasula emitwalo 15.5 buli mwezi baddereeva abamu kye bawakanyizza. Kati olwaleero no KCCA ekedde era gatusasula ssente z'omulundi gumu lulimbadde ensasula lwenkoze 15 emba sikoze sikola ki sisasula kati mmotoka ne bwe bakimpa ekipapula olwaleero ekyokusasula mu banka emitwalo 15 mu kasanvu n'emmotoka negenda neefa nemala emyezi 3 ng'efudde lunaku lwenkomawo balina okusasula ssente ezo ekyo ekipapula tubiganye. Embeera eno ey'obunkenke ekaluubiriddemu ku basaabaze. Dean Lubowa Sava, NTV Akawungeezi.